Kadama TV. Kadama yali akoze emyezi 4 n'abeera nga dde Uganda nga tasasuddwa ssente ez'emyezi 4. Kadama kye yakola yagenda bulungi ku airport n'ayitiramu wa poliisi gwe yasangawo ku airport ne basobola okubeera nga poliisi yamuyambako okununula ssente ze ez'emyezi 4 ze baali bagaanye okumusasula boosi we nga addayo Uganda. Kyajja kitya y'emboozi gye tugenda okubeera nga tuwulira. Wasuze otya ssebo Mr. Kadama? Nkwebaza olw'okubeera ng'otubeererawo. Nkwebaza olw'okubeera ng'otubeereddewo mu mbeera yonna era nsaba Mukama abeere nga akusasula ekisinga obulungi. Neebaza ne baganda bange bonna abeewaayo ne beerekereza akadde ne basobola okubeera nga babeera ku Kadama ne bawuliriza ne batuwa ku birowoozo eby'enjawulo ne bagamba ne babeerawo mu ngeri emu oba endala nga beebaza nnyo, beebale nnyo, beebalire ddala, beebale okutuwa ku magezi, beebale okutuwa buli kimu. Amagezi gaabwe gatuyamba n'ensaasira n'abo bonna era abafuna obuzibu nti bannange temukoowa. Beera ng'obeerako ku mukutu, w'obeera n'ebirowoozo ebingi, jangu ku Kadama. Jangu ku Kadama ojja kugenda okulaba ng'ofune oli ayina ekizibu ekifaanagana n'ekikyo. Okiyiseeyiseemu, tobuuka komenti. Olondemu mu ezo era ojja kugenda okulaba ng'ofuna enjawulo. Mwettanire nnyo Kadama TV, bannange mwettanire nnyo Kadama. Nze nagenda okwettanira Kadama TV eno nga naakamala emyezi 9. Kubeera nali just ku internet n'endaba ne ŋŋamba Kadama TV kirabika nduuza yali yaakatandika naye nze yannyamba yambeererawo mu bulungi mu bubi mu kukubaganya ebirowoozo mu buli kimu era nze sirina kye nnyinza gyogerako wabula nsaba busabi Mukama yo abeere ng'akuuma taata Kadama osobole okubeera ng'owangaala okubeera nti otubeererawo okutugumya okufuuka abakozi. Kaakati nze ekintu kye nziza okwogerako naddala baganda bange bano ababeera baagala okukomawo naye nga babanja. Nze amagezi nagaggyako ku Kadama bankuuta nnyo nga njagala kukomawo tebaŋŋanya kudda kyokka n'okunsasula tebaagala kunnyongeza n'embeera awo naye bannange nze neebaza baganda bange kubanga amagezi bannange ge mwampa nze ge nakozesa era nabagamba bulungi ŋŋenda naye ŋŋenda kudda amangu ddala ne bansayiza ya tiketi entwala bampa n'enkomyawo bampa ka visa akankomyawo naye bannange baali tebaagala kunsasula tebaagala kunnyongeza ate ng'omusolo w'ogumanyi nga mungi naye akakodyo ke baali banteze era ke ssaagala baganda bange mugwemu wabula nga njagala mubeere nga nammwe mukabbulukuka. Bantega akakodyo nali mbabanja emyezi 4 nga ssente zange endala zonna nazisindika naye nga mbabanja emyezi emeka 4 ne baŋŋamba genda tugenda kukusindikira ssente zo ng'otuuse. Kaakati ate laba bwe kijja ne kibasimattuka naŋŋamba neera ne bwe tunaaba tetukusindikidde ssente kasita ogenda kukola ki? Ogenda kukomawo. Nensirika kuba nali sikyalina kyakukola baamala obbinkolerako ng'era kuba najja nga 1 Desemba eno Uganda ne ntuuka nga 2. Ne ŋŋamba kati bano abantu baagala ŋŋende ate nga jjukira emu yange yali si yakukomawo newankubadde nabagamba ŋŋenda kukola ki? Kukomawo. Nasirika ne banvuga bulungi nnyo ne bantwala ku airport nga mbabanja kuba nagezaako okubabanjira ewaka ne ndaba ng'embeera ate ekoze eki? Ekalubye baŋŋamba ogenda kukomawo biki bamboggoledde baneecwacwaniddeko n'ensirika. Bwe bantwala ku airport bampisa ku mulyango ogusooka omwami ye yantwala n'agenda n'apaakinga. Omwami bwe yapaakinga n'ajja n'ansanga munda nga yalina byonna ebintu byange byonna ebintwala.
nze passport yange bagimpeera ku airport buli kimu. Kaakati nantwala wanene we bapimira ensawo waliwo omusirikale, ekirungi yantwala obudde bukyali. Waliwo omwami gwe nayitiramu ensonga yange n'aŋŋamba nedda tekisoboka, baba balina okukola ki? Okusasula. Ekyanyamba yali amanyi Oluzungu. Waliwo omusirikale yaliwo n'ayita oyo omusirikale. Bwe yayita omusirikale, sirikale n'akwata boosi wange, ate era boosi anyway si yali andeese naye brother we n'akola ki? Ne tubaako we twagenda ne mmunnyonnyola buli kimu. Ne mmugamba nti kati essaawa eno nzira waka era bonna bakimanyi nti mbadde nkola. Tolina w'obannyonnyola nti ki? Nti obadde tosasulwa. Nina okubeerako n'ebyetaago bye ngula kubanga n'ewaffe embeera si ennungi. Kyokka nina okudda. Naye siina ssente ze ŋŋamba nti ŋŋenda genda tubeere nga tulya ku ssente weziti ŋŋenda genda abaana bange bansanyukire mu mbeera weeti. Byonna ne mbibannyonnyola. Ne bagamba oyo omwami eyali andeese, ne bamugamba nti muyina okuwa omukyala ono ssente bw'aba nga abakoledde n'amalako. Newankubadde mugamba nti agenda kudda, muba muyina okumusasula ssente ze zonna ne ziggwaayo n'agenda nga tababanja kubanga abeera agenda kudda ku bipya. Ne mpulira essanyu ssebo Mr. Kadaama, ne mpulira essanyu. Era mwami n'asooka agamba agenda kudda tugenda zimuweza. Omwami n'amugamba nedda, ngenda okulaba nga n'akuba essimu, akamotoka ne kajja era kaalimu basirikale. Kati abasirikale abo bwe bajja ne babeera nga batunula mu nsonga ezo, ne bamugamba agende aleete ssente zange. Era n'agenda nze bandekawo awo ka poliisi kaawo ku airport, ne baleeta ssente zange za myezi 4. Ennyonyi yali egenda kusimbula 7 gwa kiro nga lumu, naye nze baali bantutte essaawa zaali mu 12:00. Munnange ne bansasula ssente zange za myezi 4. Kati nagenda okulanga byonna byakuntawaanya, ate ngule gundi, ate ngule essente endala muzikyuse mu ddoola, nga byonna byakuntawaanya. Ne nsalawo ne nkwata ssente zange omulundi gumu, esiringi 3,600 ne nzija nazo eno e Uganda. Naye ate ekyasinga okunsanyusa ennyo bwe natuuka eno e Uganda, nagenda mu Forex Bureau eri awo sayidi y'Okwowino mu Mukwano Arcade, ne nvungisa ssente zange era siringi ezo 3,600 bampa 3,225,405. Ne mpulira essanyu lingi nnyo kubanga nze nalaba ate nga bansazeeko ssente ntono nnyo okusinziira bulijjo bwe tusindika ssente. Kwegamba ne ndaba nga nkifunyeemu era ne mpulira essanyu nga lingi. Ne ŋŋamba baganda bange bonna, bw'obeera ng'oyagala okujja ne ssente zo tozikyusa mu ddoola, kubanga nalaba nga ŋŋenda ggula ddoola ate ntuuka era e Uganda era nvungisa kyekyo kale ekyaŋŋaana. Ne ŋŋamba ka ŋŋende nazo lumu, sikiwa nti waliwo Forex Bureau eyinza okukola ki? Okuzigaana, kuba jjukira baali bazimpeeredde awo ate nga zaakusika muguwa. Busungu nabo bwankuttekutte edda, ne ŋŋamba ate ati nzikyuse oluusi banzibe. Munnange ne nzija ne nzikyusiriza eno e Uganda. Ate ne kyewuunyisa nti buli ddoola baagigula siringi, buli ssente baazigula siringi 9,990. Ne mbeera nga nakifunamu. Era baganda bange bonna abaagala okujja nga tobitegeera bulungi ebya ddoola, jangu ne ssente zo ojja kuzivungisa bulungi era ojja kuzifunamu.
kubanga nze nalaba nga naweerezaako ku ssente nga za myezi 6 ne bazitema naye zino ssente zansanyusa kubanga bazitemako kitono nnyo okusinziira empapula ze nakompeyalinga okulaba okubeera nga ssente bazitemyeko ki naabo be balimba muteri ennyonyi gyeziri naye ekintu kyotalina kwerabira era kyolina lwakiri oleka paasipooti naye ng'olina ki covid test eyo bagyekebejja bannange bagyekebejja bagyekebejja okuva lw'oyingidde mu kizimbe paka lw'onoolinnya ne bagyekebejja ng'otuuse wano ne bagyekebejjereza ddala n'ebyo bye babagamba muno we mutuuka Entebbe simanyi paasipooti zammwe bazibajja kuba naye temukkiriza okuleka paasipooti zammwe Entebbe ku airport mbu bajja zibawa bagenda zibawa ddi temukikkiririza ddala n'omulundi n'ogumu ne woba olina covid genda ne paasipooti yo gye bagenda okutwala genda ne paasipooti yo bagenda kuyitirawa bano baafuuka bayaaye buyaaye kubanga ffe baali bakitukoze naye ne twekalakaasa kuba twali bangi nnyo ne bazituddiza paasipooti zaffe ne ŋŋamba kitegeeza ndowooza bwe mutafaayo nabo tebakola ki tebabafaako era bannaaye temukkiriza ennyonyi gyeziri naye nga Mr. Kadaama mukwano weebale nnyo weebalire ddala kuba omuntu buli lw'abeera omulamu mu nsi abeera alina okubeera omukozi ate naabo baganda bange kati abajja bannange balina okwegendereza ennyo abantu bano kubanga tetumanyi kati biki bye baateesa ebirwadde bingi nnyo bikwata naye temubitya kuba kati winta mugenda kubeera nga mufuna endwadde z'omugongo mugenda kubeera nga mufuna endwadde z'emimiro mugenda kubeera nga mulwala endwadde z'amagumba mugenda kulwala embuto zigenda kwesiba buli bulwadde bugenda kwesombako bw'obadde tolina naye ate tobutya nnyo kubanga bw'onoobutya ennyo bugenda kukugonzeza ddala wabula olwadde magumba mugongo bikyowulira peyini y'omugongo naaba weenyige wenna n'ekiweromira panado ozuukuke ng'oli bulungi olwadde endwadde ya lubuto fuba okulaba nga wettanira nnyo amata naddala ago aga fresh milk ne waaba mukama wo tagakukkiriza gwokeera okulongoosa ennyumba kuba bonna baba beebase kwatayo egiraasi ginywe omanye nti giraasi yange egenda kuyamba ku lubuto olwo okubeera nga terwesiba buli kiseera mwettanire nnyo okubeera nga mwenyiga emibiri oba oli mulwadde oba toli mulwadde mwettanire okubeera nga mumirayo ka panado buli wiiki mwegendereze panado oyo alimu ebika waliwo fivado waliwo edeki waliwo sitomake kati kisinziira gwe peyini kijoba ekola ki ekuluma mubeere nga mubyettanira mujja kulaba ng'obulamu weebuli mubeere nga mwettanira Kadaama TV abaana bangi babeerako ne batuwa amagezi ag'enjawulo batuwa eddagala kozesa kino amabwa gakuba mu kamwa ago temugatya endwadde yaayo naddala ng'omusana mungi amabwa gakuba mu kamwa amabwa gakuba mmimiro n'obeera nga tokyasobola kumira mwettanire nnyo amazzi agabuguma mu biseera by'omusana muve ku mazzi agannyogoga gagenda kubeera nga gabalwaza kubanga kati mugenda naye mmwe temulina kyemumanyi naye ate ffe abavuddeyo at least tetujja kubasuulirira kubanga naffe tukomawo abamu tetwavuddeyo lwa bulungi naye munnange ogumira embeera n'ogigumira mukama n'akugulira ekkubo n'ogamba nti kasita mmazeeko emyaka gyange 2 kanzireyo mpummule nnejjanjabe kiwulira naye muyige okwejjanjaba muve ku kudiiringa mbu tebampa mmere emiceere na biki bannange y'emmere endwadde muyige okwejjanjaba omuntu ne bw'onywa ekikopo kye ekyamata n'oliirako ne kiyaalu n'oliirako apo otulo tuba tujja kujja
kubanga era ne bw'onooluubirira eyo emmere bagenda kuwa obumere nga obw'omwana wa myaka 2 kiwulira bo babale nti olya nnyo naye nga tolina byolya nze bannange emmere mbadde nagivaako muve ku mmere gye bajja ebweru ejja baleetera ebizibu muve ku kutokosa obwo obumeremere obwo mbulwetokosezaawo bugenda kuba bireetera ebizibu nga bingi lwakiri olaba nga bagenze bonna n'olyoka ogifumba naye muyige okwejjanjaba muyige okwerabirira Kadaama TV y'eddagala lyokka lye mbasibiridde Kadaama TV y'eddagala lye mbasibiridde baganda bange mwenna abagenda nga temulina kye mumanyi nammwe mwenna abali eyo Kadaama lyekka lyekkubo ery'obuwanguzi erikuggyamu okutya erikuggyamu buli mbeera yonna eya stress era nze siina kye njogerako kibi ate era sisobola kugivaako ate era nja kubeerako paka kubanga nze nkyayagala okukola nkyayagala mubeere bulungi mwebale tubeererawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.